Tuula tusome tuli kuzinunula omunaku. Essula ya 19 egamba nti mpalapalanya ng'atatte mukago oguliko omuseesa. Akatabo kano kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Ebyewuunyisa nga bwe bitaggwa mu nsi. Na kino kyanneewuunyisa nnyo. Olwali olwo nga tugenda wa Muyodi mu biseera eby'olwegguloggulo tuwayeemu katono era tweyongere n'okulwana. Tuba tuli eyo nga Mmeeya ne Mirembe ne Najja batugobyeko. Twabalabirako eri nga tubaaniriza era nga tubalamusa. Naye ekyasinga okunneewuunyisa kwe kulaba nga Mirembe ne Mmeeya baali bamanyiddwa nnyo mu maka ago, kye nali sisuubira. Kubanga twali tetubasangangayo wadde omulundi ogumu bwe guti, ate nga ne Muyodi yennyini taboogerangako okuggyako luli lwe namunyumiza olujombo lwa Mirembe ne Kagulu Kankwale, era lwe yannyingizaamu ekirowoozo ky'okuyiga okulwanyisa amafumu n'engabo. Emboozi eba egudde amakerenda, Mirembe kwe kumbuuza gye nalimbulidde, era nange okwandibadde ng'okumwanukula ne mmubuuza ekibuuzo kye kimu. Ng'amaze okusiriikiriramu akabanga, nanziramu nti nali gye ndi. Yombuuliza ki manyanga wagamba nti nkwesibako so nga ggwe tonjagala. Kiro nno kyanzija enviiri ku mutwe, era kyansuula wala kubanga nze nali sikyogerangako na lumu. Nayagala mubuuze yamubuulira, naye teyaŋŋanya. Nankwata nabyo amavumbavumba nti nedda teweegaana. Bw'ona ovaawo era nga weegaana nti tolina na muwala mukwano gwe erudda eyo. N'alagayo olunwe nga bw'abina ensige. Ne munnyonnyola nti omuwala ye teyaliiyo, era ebigambo biri nze sibyogerangako. Ye kwe kuddamu nti kale kale kiwedde tunyumye birala. Ddala kino kyankeeta nnyo. Kinava njagala nnyongere okumunnyonnyola era naye annyinyonnyole tutegeeragane ku nsonga eyo, naye yagaana. Mba nnaakayogerayo ekigambo kimu naŋŋamba nti ssebo amalusu go gagendera ki? Nze byonna bimaze sikyabiddamu. Leka n'okukusegulira nkusegulire. Ssebo n'asituka n'afuluma. Kino kyannema okugumiikiriza. Aba atuuka mu luggya ne mmulumba, ne mmukwata emikono gye gyombi mu biseke ne mmunyeenyanyeenya. Ye nno olwo atunudde ku ttaka. Ne musaba ntunuulire, naye n'asitula mpola amaaso ge okutuusa lwe gaasisinkana n'agange. N'ayogera mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti mwana wattu nno nta, ojja kummenya emikono. Era laba kaakano giigino girungudde n'okulunguula girungudde, genda eri mu mikwano gyo nze nvaako. Era n'ayongerako na kino nti naye abasajja temuli bantu era temulina mwoyo. Bwe kumubuuza obanga mu mazima yalowooleza ddala nga simwagala, okwandibadde okunziramu yansaba nneme kumuteganya kubanga era amanyi byonna nti n'asirika amanya. Eyannimirira enkumbi yalina njogi era n'ebigambo eyabirungamu omunnyo yagunoza. Bansigadde kumira mangota, Mmeeya kwe kujja nannyamba nga bw'ajuukamu akatono nti bannange, gwe lwaki mwannyinaze omuwaayiriza nti takwagala? Nze mmanyi akwagala, mpozzi nga gwe otamwagala. Ko Mirembe nti nze? Ye nno gwe wandigambye otya? Enkima esobola osala ogw'ekibira. Ddala ddala mwannyoko ono tanjagala. Ko Mmeeya nti bannange akwagala. Oyagala akwagala atya? Akukolere ki era akuwa eki? Wano nno n'emikolo we yayingirira mu mpaka kubanga naye yali yazze edda ng'ayimiridde awo ku bbali. N'agamba Mmeeya nti nedda, oli tomuzibiikiriza buzibiikiriza. Ndowooza era waliwo ensonga emwogeza ekyo. Ko Mirembe nti wamma ggwe ssemo weeri. Munnange empaka nga zikalambira okutuusa mikolo lwe yagamba Mirembe nti obanga nkakasa nti mwagala, yansaba ekintu kyonna ky'ayagala alabe oba naakimuwa, alyoka ategeerera okwo nga mwagala oba simwagala. Ye nga tannaba kukisaba, na kukisaba, nze n'okwagala okumukakasa nga bwe nali mwagala, saalowooza na ku kyanansaba wabula nakkiriza bukkiriza nga bwe nalinja okukimuwa. So nno biba biseera birala ndowooza sandikkiriza kigambo kya buzibe bw'amaaso kityo. Naye mu kiseera kino saalina kirala kyakumponya. Olumira ku ly'ogenda okukoza.
Mirembe ye kwe kutegeeza nga ye bw'atajja kwetengezeza bwereere kusaba kantu konna, era nga nange bwe sisaanidde kwemalamu ng'ate mmanyi sisobola kumuwa kyanansaba. Nze ne neeyongera ssebo okuggumiza ekirowoozo ky'obweyamo bwange. Yalaba nnyongedde okukikakasa n'agamba nti, jangu tugende wali awali abakulu nkikusabe nga nabo balaba, naye nno nooswala bwe kinaakulema. Bwe twatuuka awali Muyodi ne ku lwawo, Mikolo n'annyonnyola empaka nga bwe ziri, era nga bwe baali balindirira okuwulira ekisabibwa. Mirembe kwe kugamba nti kale obanga onanjagalira ddala, tutte naye omukago. Kino kyanneesisiwaza era kyali kiyovu wadde okusinga kye nnali musuubira okunsaba. Bonna nga bakyasiriikiridde, Meeya n'annyonnyola nga kino bwe kiri ekizibu ennyo, era nga bwe yandyagadde, era nga bw'asaba oli kale asabeyo ekintu ekirala, kubanga singa kino kituuka mu matu g'omwami olwo obwange nga bukomye. Mikolo ng'amaze okwogera ebigambo bye byali bigudde olubege ku ludda lwa Mirembe, ne Muyodi n'ayogera ebibye, era nabyo nga kibuyaga abiraza ku ludda olwo, nga basembera ddala nze nkole ekyansabibwa, tikubanga nze nasuubiza obweyamo obwo nga nteekwa okubutuukiriza. Nagenda okulaba nga ne Meeya Ssebo akyukira mu kiti nga mbazzi, ng'adda ku ludda lw'abali, nga bakka ku nze nga bafukuutirira ebigambo nga bakamala. Mirembe yalaba ngugubye n'abagamba nti, bannange, saabagambye nti onanguuyaguuya, nze sirina kirala kye njagala kumusaba, wabula bulijjo nja kukijjukiranga nti andaze abaagala bwe bayisa bannaabwe. Awo n'asituka n'agamba Najja nti, gira tugende mwana wa ssebo. Olwo nno ng'ebyengeyenge bimubunye emmunye zonna. Mu kaseera ako emmeeme yange we yagisindulira, ne nzikkiriza ne tutta ne Mirembe omukago wakati w'abatono naye abatanjabulira mu buzibu bwange bwonna. Nga wayisewo emyaka 10 ddala, Mirembe n'ambuulira ekyamuwaliriza okutta nange omukago, era nkakasiza ddala nga ye yalengerera wala nnyo okusinga nze. Ewaawo tuula tusome mwoli essuula eyo weekoma ey'e19 egamba nti mpalapalanya ng'atatte mukago oguliko omuseesa. Awo nno bwe mbasiibulidde tusisinkane mwegenda okuddako eya20 egamba nti ebibala by'omukago akutwala ekiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale.